Olunaku lwaliro tukuleetedde emize 12 egiyinza okwonoona ensigo mu mubiri gwo. Era nga wuliriza bulungi bw'oba osobola weewala enkola zino okusobola okukuuma ensigo zo mu mubiri nga nnamu. Weewale okulya omunnyo omungi ennyo naddala ogw'omubisi. Weewale obutanywa mazzi era ng'olunaku fuba okulaba ng'onywa nnyo amazzi. Weewale okunywa sukaali ayitiridde kubanga ono naye ayonoona ensigo. Tokozesa nnyo painkiller oba empeke zino ezikkakkanya ku bulumi singa omuntu aba alwadde kubanga nazo ziyambako okwonoona ensigo mu mubiri gwo. Bw'oba obadde okummonta segereeti ono naye muviireko ddala kubanga naye akola kyamaanyi okwonoona ensigo mu mubiri gwo. Weewale okutamiirikuka okuyitiridde n'ogwa ne ku kkubo kubanga ettamiiro eringi oba omwenge nagwo gukola kyamaanyi nnyo okwonoona ensigo zo. Fuba nnyo okukola dduyiro kubanga buli lw'otakola dduyiro nakyo kiyambako ensigo mu mubiri gwo okutandika okwonooneka. Singa oba olwadde endwadde z'obukaba fuba nnyo okulaba ng'ozijjanjaba nga ziwonera ddala bulungi kubanga zino nazo ziyambako ensigo mu mubiri gwo okwonoonekera ddala. Weewale nnyo okunywa ebyokunywa ebimanyiddwa nga energy drinks kubanga bino nabyo biyambako nnyo okwonoona ensigo mu mubiri gwo olwo nno ne bikwanjula eri omugo gw'entaana. Weewale endya embi okugeza weewale nnyo okulya ekika ky'emmere emu beera ng'okyusa ku mmere oba katugambe ng'obalansinga dayate. Mu ngeri y'emu bw'oba ng'olwadde sukaali fuba nnyo okulaba nga sukaali ono omukendeeza oba ng'akkira ddala oba nga sukaali ono abalansinga mu mubiri gwo olwo nno ensigo zo zisobole okubeera ennamu kubanga buli sukaali lwayambuka oba buli sukaali lwayitirira mu mubiri gwo n'otafaayo kumujjanjaba kiviirako ensigo zo okulwalira ddala n'ekivaamu n'oyanjulwa eri amagombe. Togayalirira bulwadde bwe bayita puleesa era bw'owulira puleesa nga zitandise okulumba omubiri gwo fuba okulaba ng'ozijjanjaba olwo nno osobole okukuuma ensigo zo mu mubiri nga nnamu kubanga buli lw'ogayalirira obulwadde buno buviirako okunafuya ensigo mu mubiri gwo olwo nno n'oyongera okulwalira ddala ne zinafuira ddala era ne kikuviirako okulwala.
CBS FM.